Okay, ku celebrity track extra UG ogamba otyago mulungi atulaba tugoberera kyokola kyamanyi okanga subscribinga mulimu mwagukola award twagifuna ya YouTube channel era kati amanyi tunamanyi tweyongeddeko era mwongero okugattako ne mugattako kyokola kiba kyamanyi. Omulundi guno tulina bannayuganda bali mu bisere bisinga mbanze wano ntse okwogera ku nsonga z'abannayuganda bali mu diaspora basinzira mu nsi ez'ebweru. Ni wane Uganda twafuna omukutu ogutugatta ffenna ngate tusobola okumanya ebiri ewaka ku ssente entono n'ebisinga ebisere bisinga tetumanya details ezikwatako gukola gutya abasasula okulaba ebintu ebyo bakikola batya. Omukutu baguyita yo TV ndi wasanyo okutegeeza nti nina omukulu okuviira ddala mu yo TV agenda tutangazaamu okusubscribing okikola otya gwe omwana ali mu kiyumba essaawa zino nga yakumanya amawulire agali e Uganda omukutu kikolina okugenda music ali e Uganda omupiya aliko omutegeera otya negatiddwako omulangira Jjuuko mukama wange nsanyusa okukula lunaku lwaleero. Nange sobola okusisinkana nsanyuse nnyo gwange omutimbagano gw'amaanyi. Bannange nsanyuse nnyo okubeera ku mutimbagano ogwaffe era tulina essanyu lya nsusso okulaba nti twegasse wamu n'omukutu gwaffe guno okutuusa ebirungi eri Abannayuganda. Okonye ku nsonga ennungi ennyo kubanga tulina bannaffe bangi nnyo abava mu ggwanga wano ne bagenda ne bawangaalira mu nsi endala. Tulina bannaffe abagenda e Qatar, tulina bannaffe abagenda e Dubai, tulina bannaffe abawangaalira mu America, mu UK n'ebitundu ebirala. Kaakati ate bannaffe bano eggwanga lyabwe balyagala nnyo yadde nga bawangaalira eri. Era ffe nga yo TV kye twaleeta yenteekateeka gye baba nga basobola okuyitamu ne bamanya ebifo e Uganda ne bamanya kayimba kireero kensobola okulaba ke bareleasinze ne basobola okulaba ku TV z'e Uganda nga BBS n'endala ne balaba amawulire ne bategeera ebifa mu ggwanga n'ebibakwatako. Omuntu atulaba essaawa zino basinga app baze bagikozesa naye tebamanyi bisinga bigikwatako. Omuntu mulambulwe bulungi nabadde tagimanyi asobola ogifuna. Mulambulwe bulungi yo TV etegeeza ki in brief? Yo TV yo kwegamba guno omukutu gugwo. So enkola ennyangu yali badde bweti nti buli muntu alina essimu eyaseereza oba smartphone asobola okufuna omukutu guno. Era ng'okugujja mu bifo bino bye tujjamu oba stores ze tujjamu emikutu ogufunira bwereere n'okwewandiisa kwa bwereere. Kaakati omuntu okufuna yo TV ogenda mu Apple Store, bannaffe abalina essimu eza iPhone, waliwo ne bannaffe abalina essimu eza Android, ogenda mu Google Play Store n'oteekamu ekigambo yo TV channels. Kati ojja kalabira ka icon ka purple no downloading no installing omukutu ogwo. Emikutu giri ebiri, tulina omukutu ogwa yo TV channels Abannayuganda gwe bakozesa okusinga wano. Then bannaffe bali be twogeddeko abali e Bunaayira bakozesa omukutu gwa yo TV diaspora. So diaspora kuba Abannayuganda naye ng'ate bawangaalira mu diaspora. Kati yo TV diaspora era kyova olaba nti bannaffe bano abatera okuteekako gye tuyita VPN. Oteekako VPN ku simu yo n'ogenda ate onoonye yo TV ojja kufuna ate yo TV diaspora. Kuba VPN eba ekulabanga aliwa ali e Bunaayira yeetaate oli otuddawo kansanga oba kawempe. So oba ng'oyagala yo TV eyaffe eya wano ojjako VPN yo n'ogifuna ng'oyita mu mpewo za Uganda. Naye w'oteekako VPN oba ojja kufuna eya diaspora. Baba bali ebweru w'eggwanga directly we bagenda nga bagezaako nnoonya yo TV bajja kulaba yo TV diaspora. Ekyenjawulo ekigibaamu nti yo TV eya wano ekkiriza mobile money ng'obanga ogenda ku subscribinga ku network zaffe ez'enjawulo nga MTN ne Airtel. Naye ate bannaffe abali mu diaspora tubongeramuko emikutu emirala tugambe nga Visa card ne Mastercard okusobola okusasula subscription. Subscription owaffe waawana we Uganda ssente ntono ddala. Era tubadde tulina subscription kati eriko ya $8 olwa Uganda omuntu afuna olunaku lulamba. Omuntu wasasula $15 afuna olunaku. Olunana lwa ssaawa. 1500 afuna olunaku. $7.5 ng'ali ku mukutu gwa MTN afuna week number. Emitwalo 2 subscription afuna omwezi mulamba. Era tulina enteekateeka ne bakulu bannaffe aba MTN bapatina baffe aba data kuba tukimanyi nti okufuna ebirungi bino byonna ku simu yo weetaaga enteekateeka ya data.
kati abamukulu aba MTN ate wobanga ofunye subscription eri ey'omwezi bakuweera ddala GB 45 wetwogerera n'osobola okulaba ebintu biri byonna byetwogeddeko nga tonnakwata na kuddatawo. So enteekateeka gye tuliko nti tukwatira wamu era okukwatira awamu kwe kutuwadde amaanyi. Omulangira omuntu alindibuuzizza twogedde ku yo TV omuntu omupya eyakajja awulira subscription abuuza ki ekibira ku app egy'omugamba asasule biki ebibeerako. Kaakati mu yo TV ajja ssangamu mikutu gya TV egy'enjawulo of course nga ne BBS telefayina yaffe yeyenkizo nze ewange era yeyina okukulembera. Kati wosangamu TV ez'enjawulo, osangamu radio ez'enjawulo, ojja sangamu n'obuzannyo, ojja sangamu firimu, ojja kusangamu ba musicians ab'enjawulo bateekayo ennyimba zaabwe era omukutu guno gwe twabakoledde gwe bayita Bolingo Extra gwe bayitamu okusobola okutunda ennyimba zaabwe eri Abannayuganda. So omuntu ono alina app asobola okugenda n'agula oluyimba lw'Omunnayuganda n'amuwagira kwegamba oba otadde ssente mu nsawo yaki y'Omunnayuganda oyo munnakitone n'omuwagira olw'obudde n'ekitone ekyo Katonda kye yamuwa okumuwa ku ssente kubanga bannaffe bano bayiiya bakeera ku makya bakola vidiyo bateekamu ssente nnyingi bagenda mu studio so balina okufunamu mu nteekateeka yaabwe eyo. Bannayuganda baffe abayimbi buli bwagulwa musiki waafunamu butereevu. Tusapootinga abayimbi bakomediyani abaffe. So omukutu guno guzze kuyamba Bannayuganda ku consuming n'ate n'okuddiza bano abatuwa ebitunyumira bye tuconsuminga. Yes, sir. Omuntu atulaba essaawa zino twogedde ku subscription, twogedde ku data. Omuntu ali offline asobola okulaba ku yo TV. Nedda muganda wange kubanga empeereza yaffe teyita mu frequency nga wetwamanyanga edda nti kyabbasa erina kubeera ku 88 katonyeze 8 ne 89 katonyeze 2 olyoka ofune kyabbasa. Kaakati guno empeereza eno yeeyita mu mutimbagano gwa internet era yo oba olina okuba nga oli connected ku internet era bannaffe abawuliriza programu zaffe nga ku CBS zenjogeddeko tebeetaaga na kujjukira nti erina kuba 88 katonyeze 8 gw'onoonya bunoonya CBS bweri n'ogikoonako bw'ate buli wooli olumu munange ojja kusanga mu bitundu byaffe ebimu ng'omuntu agenzeko ekaramoja naye ng'ate alina ka programu ke ku CBS kayagala. So ajja kubeera mu mbeera nti olumu frequency ajja kubeera mu kitundu nga frequency ya CBS tetuukayo naye ate guno omukutu ogwa internet gubunye almost ensi yonna. So weesanga nga basobola okufuna information n'ebyo ebimbanyumira ku app. Wano wekubuliza future ya yo TV omuntu bw'atunula essaawa zino tukyalinako channel zino tulina ebipya byetuteekateeka ebiri pipeline ebijja bye bingi era nkubiriza Abannayuganda bonna okufuna yo TV bategeere ebirungi ebigiriko kubanga n'ebyo byetuleeta kati tulina program ejjange eya muto etunuulidde abaana baffe betukeera ne tuzaala n'ebibanyumira katuuninga ezo ezibaagala ennyo okuyiga waliwo abaana ebibasomesa n'oyiga abacha n'oyiga okwogera n'okuwandiika byonna n'enteekateeka nnyingi nnyo ze tugezaako okuyiiya ne tuleeta ku mukutu guno ogwa yo TV era nkubiriza abantu bonna bagufune ebirungi biri mu maaso. Yes, omuntu nga tuwunzika omuntu atulaba essaawa zino yandyebuuzizza nti bwe watutunulidde content waffe Bannayuganda tulinamu abazungu oli yagala okulaba akazannyo alina gye yakalese abisanga yeeyo bulungi nnyo. Kaakati emu ku nteekateeka ze tulina nti mu bulamu bwaffe obwa bulijjo emirimu gituyinza olumu olina omukolo tulina emikolo egyaffe egy'okwanjula tulina embaga omuntu kugamba programu ziba nyingi ze tulina olumu omuntu n'osobwa ne ka programu ko obadde ogenda kubeera ku BBS naye ate bakuyise mu kwanjula kwa muwalawo olina okubeerayo.
so okusanga program eno osobola okugendako ku mukutu gwayo TV era gukukkiriza okulaba program okumala ennaku 4 emabega noddayo n'olaba akazannyo ke wabadde osubiddwa nuzze emabega oba olumu ogenda kuwaata mmere n'osooka n'opoozinga n'ogenda n'owaata emmere eyo n'opuleyinga n'olaba amawulire go wapoozinze so tugezezzaako okuleeta ze tuyita control eri omunauganda ng'alina smartphone yeena. Yes, sir. Bwe ntunuulira ku mukutu ogwayo TV wano gwefugwa naye gwe tukozesa wano ndaba bannayuganda bagujjumbidde you have like over 500k subscribers downloads actually nedda tuli mu miliyoni emu ndoza n'emitwalo ng'ana ate nga tukyali kuba bannayuganda ndoza katuweza miliyoni 4 so tukyali ddala omulimu gukyali gw'amaanyi naye ng'era abannayuganda amazima gali nti omukutu gwayo TV bagulaze okwagala kubanga mupya tegunnaweza na myaka 3 naye okulaba nti already akakadde k'abantu katandise dde okujjumbira kiba kizaamu amaanyi era naffe kituwa amaanyi ne challenge okugamba nti katubawe ebintu ebyo bye baagala okulaba. Kino kidde eri ggwe market mugisanze mutya ey'omutimbagano abayo TV? Akatale kalungi kubanga abannayuganda bamanyi kye baagala so ffe kyetugezaako okukola kubawa ekyo kye basaba. So tetusanze nnyo okwemulugunya kuli awo na buzibu bw'amaanyi kuba bwe tubadde tugenda buli tulaga abannayuganda baali batwaniriza era osanga n'otuuka mu kitundu oli n'alengera nti oyambadde akakoofiira oba t-shirt eyayo TV abantu ne bakuyiikako ne bakugamba wayi nteeraako ku kasimu wano njagala kulaba nange ebintu so akatale katubeeredde kangu kubanga tulina okuddamu eri ebyo abannayuganda bye baagala okuwuliriza. Yes, ogamba obusemba eri abatulabe essaawa zino bw'oyinza obbalekera abantu abasubscribe abayo TV? Abasubscribe abayo TV mbeebaza era mbakubiriza okwagala omukutu gwabwe kuba omukutu gwabwe nyongerezaako n'obubaka obwebaza bannamawulire mmwe abatuusaako abantu information n'ebibanyumira era nyongera okukubiriza abantu bonna okwongera okufuna app n'okumanya ebifa mu ggwanga lyabwe okwagala ensi yaabwe n'okwagala Buganda abaganda. Ako nga sinakuwunzika kalina MB zimeka okudownloadinga? Ndooza ziri 8 zokka we twogerera so only 8 MB tekatwala kingi era olumala okukayingira ng'otandika kuwoomerwa bifeffette ebiri munda.